Zanyo etwamanyi ababbi era tebakulima nti Museveni tamanyi babbi abamanyi naye abatya abantu be bantu be twamugamba Museveni nti tubulire sente mekazi okunganya ku Entebbe Express lwaki mutemuzimanyi abazikunganya bakyama. It is a private company naye buli mwezi bafunamu more than 20 billion ku Entebbe Express. Contract yakolebwa nerukwasibwa company ya Bufaransa ya kyama abagikolamu bakyama abazikunganya jeno katumba maza bamanyi kati nkuwulidde kati olaba yabadde wano n'agamba nti tamanyi Express fines zino gye zavudde naye nga katumba amala mwami Museveni president yagambye nti tebateesewo just kuwonereza abantu wadde n'okubonereza ebibuzo bijja kubaamu naye ekyo si kyekisookerwako ekisookerwako kudduka sipina kubba motoka namba z'abantu kakati bano baataddewo kyogamba Museveni tamanyi banyini kampuni eyo sente ezikunganyizibwa mu traffic fines ntula kakiko kabyanguudo ebitundu 80 ku buli 10 mu private company ya mutuse kino kyogamba Museveni tagimanyi nyebe mwali mwese kyogamba tagimanyi kuba lyayita yaffe erya parliament twagamba penalty ya mitwalo 7 ye mwagamba ye twagamba yaffe era ne tugamba sente zigende mu ggwanika ly'eggwanga naye nkugambye fines ezikunganyizibwa ebitundu 80 ku 10 zigenda mu kampuni yabwa Sekinomu ya kyama gimanyi bwe muba ne sente ezikunganyizibwa ku Entebbe Express twagamba bateekewo kampuni ya Uganda ekole special audit nga yekunganya sente zino tumanye sente meka ezikunganyizibwa naye ezikunganyizibwa za kyama tomanya meka ezikunganyizibwa buli mwezi ono mukulu akuli ekitongole kya URA abawansonga kinti sente tazifuna kubanga ogona go musolo nkugambye nti things fall apart olidde sebo things fall apart nenzikiriza sebo nzibuze ku bantu bange abantu bese mutomba lamusizako nnyo abekasa ngombe jembadde jenva kati nakaseke ne kapeeka mwebalo okukola tubebaza nnyo bannafa ababaako kyemukola ne wakubadde tuba abamu tuli opposition okubeera opposition tekitegeeza nti tolina kubaako nekyokola baako nekyokola ne gavumenti ejjabo ebeze kusange ng'oli waddeko naye omuvubuka omu gwe basse nakaseke nga abbye pikipiki n'omulambo gwe baaguleseeyo eyo abafamire bagutya so bavubuka mwe tubakubira omulanga buli alina kapasite baako kyokola naye gwe n'obeera nga tolina kyosobola kukola omwoki w'amanda tukusaamu ekitiibwa omukubi wa buloka omulimi wa kasooli ow'amatooke era nsanyuka nnyo buli wempita eyo nga ndaba kati sebo profesa abantu batukijega waliwo food security ekyo kyonky'enyumiza ate mmere yaffe yawa netali yakwekwasa mmere yaffe weeri amatooke lumonde waali nange njogeza buvumu nga kasajja nga asoma budget emmere weeri njagala kusaasirako nnyo chairman wa Posta Zone sebo mukulu Kizito olw'okufiirwako mukyalawo nabadde mpita waawe ekiro ne banga mukyalawo yafudde bambi ne banga yakuziika ku lwakubiri awo Nakawungu saasiddeko nnyo nensaasirako ne muzeeyi Kitunzi awo ekakonde olw'okufiirwako muwalawo mukyala Nantumbwe bangambye ojja kuziikibwa leero ekakonde awo sijja kusobola nensindise kansala Ziwulugume ankiikirira okujja mu kuziika ne wa chairman Kizito nja kusindika chairman Nanjwenge ankiikirire njagala kuba kulisaayo nnyo mwe n'ababadde mu bululu bw'abavubuka ndowooza mukulu by'abakama ripooti y'e Nakaseke ogenda gifuna kuno tekubeera kulonda wabula kubeera kuvuluga buvuluzi NRM beerondera mu mayumba n'olaba emivuyo egyo gyonna egyakule baffe waffe Nakaseke tewabadde okulonda kw'abavubuka tebabalimba abavubuka aba NUP babagalidde ebweru bano nga bajjuza foomu zibwino waali yena era nagambye foomu abaki nga bazijjuliza mu mayumba nga bajjuzeza NUP nga bajjuza abwe bano ne baggalawo ne bazibaleetera ngoli taliwo nenga bamukonda wamaze do naye gwe bajjulija nga talinawo nga suna wa kibiina nga NRM baga NRM nenga taliwo kakati omukulu Sentongo aleeta mukulu bya Mukama akuleetera reports ezo n'omukyalo ono gwe bakatuleetera omupya Electoral Commission mukyala Baleke nawe bakuleetera reports ezo mukulu wa Electoral Commission mukulu bya Bakama genda mpola genda mpola tukwegayiridde akalu kano ke tugenda mu muyinza obutaddamu kubeera mu nsi eno Uganda tetuli muzannyo tetuli ekyatwala Museveni okimanyi n'aleka abantu emitwalo 8 kati gwe tandikirawo
era ewaffe wabaddeyo omukyala mukulu byabakama alina okumanaginga electoral commission electoral process bwe zibeera ku simu anti kakati kuno okulonda kwa bavuka kuli national sikweni UPO naye kati we muleeta emivuyo bano ab'NRM bangambye waliwo omukyala eyo w'NRM ono omukyala Nakaseke aweese bbaawe ku mugongo yaladdese emivuyo gye mingi naye omumulabule obubbi bwe buyinza okumuviiramu atambula nga wesebba waliwo yaweeka bbaawe ku mugongo omwami muleese mbu amuleeta amuyigiriza ebyobufuzi muyasoboleyo mbu Museveni amusindise kufa kuolere twamulabudde omwami mulema nedda amuteeka ku mugongo mulese kakati bano babinyo kakati ng'atiisatiisa abantu beyo anti wuliriza ng'atiisa mbusimanye ono tumulese kufana kuwona batulagidde eno Museveni akalulu ka national bokaleetamu obubbi Museveni musobola okumubbako sente n'asirika n'abatungulira n'omupanga nti otaitawo obubenje n'ozibba n'opanga mbwe ennyumba yakutta omuliro n'ozibba n'okomawo n'obbendala naye akalulu kano ke tugendamu teweekanga ng'obadde ogezaako na bugeza kubba n'abeewamu ne bataddamu kulabako nkubuuzizza omanye ekyafiisa abantu bewaffe emitwalo 8 kakati komawo era ffe tuli bamali tulaba nga ndi mu ngoye za leeya mu biseera by'akalulu mbajjeno eno ye kombati yange eno ye kombati olabe esaati emyufu eyo ye kombati kubanga abantu baffe tebaafa ate mmwe mujje kye mwafiisaako abantu baffe emitwalo 8 kyate mmwe mukomewo mubbeera mukulu byabakama tubadde tukuwooninga bino byobadde ng'ojja mbu Museveni omulangirira nga tekuli intaneti mbusimanya amagye gefusi gegalangirira wali anti wuliriza nze kyenkugamba Uganda teyafuuka maka ga Museveni oba kampuni ye oba abamulya mu ngalo baawe ne mu mulonde bulungi anti kyenkugamba bwe muba mutaddewo akalulu mu kalonde bwewangula lutamaguzi nkoleki muvaawo nzira yeeka naye bino bye muleeta mbu omukulu tava mu buyinza simanyi kati yeeyise modern day king Seruganda Osaaga mu 8 Museveni yafuna akalulu katya lwaki yagenda mu nsiko kuba babba obululu kakati nno tunulaawo kakati kikugambye gwe omukulu w'ebyokulonda oba towulira Luganda bakubuulire nti wetulaga wano byobadde ng'okola effujjo ne mulangirira obululu obw'empewo wa Luwere we Nakaseke Nakaseke balese mukyala mupya bamuteeke bakajja bamuteeke chairman we commission abera ku education anti gobera mutaji ono gundi ono turning officer wa Luwere yabiwa byabakama anti kati byabakama biveno ku ground woni ngono wene byabakama alina okumanya nti okulonda kwe tutaddewo kutambula kuli peaceful wali emivuyo na directinga bino obukujjukujju bw'abantu abamu bwe bakozesa mbu tuli b'NRM tuli ba kitalo obeera wa kitalo mu makaago ne ku kibiina kino ku ploti 10 owe mubeerera ab'ekitalo nnyo ne b'olinnya ku mmeeza naye kasita bateekawo akalulu nti national election kobeere ng'olijje n'ow'amagye nga bakuyita tumukunde gwe nalabye oba olijje n'ow'amagye muhwezi ebyo bikomeeri ku kibiina oba wenkana ne kopolo lutamaguzi oba lankalesi kansubire nti ekyo nkikugambye okiwulidde abaganda balina olugero nange abaganda baga nti agoba musajja nze oli muganda bakwata si nti agoba musajja munne aleka mwezi namuza muzireseemu kyenkugambye nti obote be baali bamugoba bakola ki tebaleka zibazza ne baleka abantu emitwalo 8 nga bafu wewaffe tuli bategefu muli mbeera yonna ne bw'olinnya kati ku mukira gwa kapa guyinza okuviirako obuzibu ng'agulinnye bakukyawa ankugambye nyini kapa ayinza okuviirako obuzibu nti kapa yange ogirinnyeeko n'olwekyo ekyo nkibabuuliddeko bw'oba owulira mukulu byabakama n'ebyabadde Semuto bakuleetera ripooti zonna ne vidiyo zaabyo byonna ebyakoleddwa mu kitundu ekyavaamu abantu emitwalo 8 okufa wali badde temukyakolerayo fujjo lyammwe ogamba nti abenaalemu bawumbye ne beteeka mu bifo bajjuza bujjuza ne baweereza nti okulonda kuwedde ne bakuweereza nti okulonda kuwedde sebo mukama wange kintu oli weenaalemu nawe olipoti njagala bazikuweeko akalulu konna
oba oyogera akalulu k'abavubuka nomination zawedde ezo zawedde naye akalulu tugenda kulonda tekanagenda maaso tebannaba kulonda eri process yabadde ya kunominating ngabo bolaga kubanga saagala kugamba nti byogera si bituufu kubanga enyiike gy'oyina yenyiike gye nina yemu ebadde eruweero